lwaleero tulikira ennyumba eno gye mulengera mu background ya client waffe ali Netherlands, mukyala bamuyita Aisha. Yatucontactinga by the eno si site yesoose, yatucontactinga ndowooza emyezi ng'ebiri emabega, ne tugenda tukolera maama we. Maama ndowooza naye yasiima n'omukyala yennyini omulimu gwalabika bulungi, so kwe kutuddamu ate n'atuyita buto tujje ku apartments ze wano Ekira Nsasa. So olwaleero tuwagala tummalirize omulimu guno, tegutute ebbanga ddene, wakati we zibadde ennaku nnya, leero lunaku olwokuna, ate ng'eno sisitemu yo nneneko okusinziira ku gye twateeka mu maka ge aga maama we. So olwaleero no sisitemu ya 10 emaze ennaku nnya, ate lwa nsonga nti enkuba ebadde etataaganyaamu, naye nga olwaleero tumaliriza. Kakati client waffe ono yatulaba ku mutimbagano ku mukutu ogwa munnaffe Lujja Capital Music na tucontactinga. Of course abantu abasinga abatamanyi kintu kino bwe kikola olw'okuba kipya, so ne tumunnyonnyola. Mu kumunnyonnyola okwo ndowooza yasiima, so n'asalawo akole ki, atuwa omulimu guno. Leero gwakubiri guno omulimu gwe gwakubiri. Njagala wano wennyini nsooke nebaze Abannayuganda abawangaalira emitala w'amayanja, mwebale kukola mu nsi zonna ez'enjawulo ze musinziiramu ne mugenda ne munoonya akasente, ne mudda eri eggwanga Uganda ne mulikulaakulanya mu mbeera yonna ku mutendera gwonna gw'osobola okubeera ng'ate ssente ezo zidda n'okola investment. So omukulu nannyini maka gano nyongera okukubuzaako era nkwebaza okubeera nti oli mukozi, nammwe Abannayuganda abalala abawaddeyo obudde ne mubeera nga mukola. So ku mulundi guno tukomyewo era mu nkola eya biodigester, septic tanka ez'omulembe guno oba kaabuyonjo ez'omulembe guno, era nga Al-Hirah bagenda kubanga batunnyonnyola kwa bingi nnyo bikyuseemu ku mulundi guno ku site gye tuliko, okusinziira ku ezo ze mubadde mujja mulaba nga tubatuusaako. Era wano wennyini ssebo sooka weyanjulira Abannayuganda. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Al-Hirah Holdings, era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. So mbabuuzizaako Nsiibye Kyeyo. Kale, so wano wennyini nga tugenda ku mulamwa gwa biodigester. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. By the way abantu bamatidde ndowooza oba nenge nti Capital Music ebuna wangi kiyambyeko okutambuza engombo ennaku zibagiyita vibe, kitambuza vibe, okubeera nti kyongedde okusomesa n'emisomo gino gye mujja ne mutulondoola ne mutunoonya gye tubeera, kyongedde okumanyisa abantu ebirungi n'emigaso egiri mu biodigester. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda, kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kaabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo, naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki, tusomesa abantu. Nti omukulu ono omukyala yatucontactinga oluusi nonno ssebo, yatucontactinga ne drainage work. Drainage work ze pipes zino ezitambulira mu ttaka, bamuyita oluusi plumbing, layman's language, bamuyita plumbing, nga yaggwa dda. So oluusi no mu biodigester twawula ebintu bino, amazzi n'obukyafu. Naye olw'okuba nti ekintu yali akitegedde nnyo era amanyi emigaso gyakyo, yasalawo tuddemu plumbing, tumuddemu twawule pipe zino eno omulimu gusobola okubeera mulungi. Kyova nga pipe zitambula bbiri ng'era kamera emulabye. Okay, so tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri. Saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40. Eno y'abantu 10 gye tuzza okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 10 kitegeeza amazzi mangi agaba gakola ki, agaba gava mu mayumba ago. So nalwekyo tusazeewo twawule lwa nsonga obungi bw'amazzi bungi nnyo
mu nsonga eno lwansonga egundi egenda ku accommodating abantu bangi. So ate nga ne tank eno still olw'okuba eriko outlet era naye eri amazzi egatwala muki mu sockpit. So n'olw'ensonga neno tusalawo tukole ki twawule tank eno neki ne sockpit. However inti neera still kisobola okukola ng'era tubigasse nga kiri 2 in 1 nga bulijjo. Naye ndowooza waneeno for better results kwe kusalawo twawule. So eno tanka y'abantu 100. Eno y'abantu 100. Osinzidde ku kika kya nnyumba. Ekika ky'ennyumba oluusi ky'ovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nnyumba y'amaka apartments muzikiti ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4 bwe batyo okusinziira omuntu kyabeera akola ki ayagala. So ku mulundi guno nga tusinziira wano wennyini we tuli sooka otulambuliye ku migaso nannyini nnyumba zino gyagenda okufuna mu biodigest eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nalwekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. Newe bwe yagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes kyetasobola simbawo maybe kyekitooke oba omuti lwansonga gwe emirandira gyagyo minene naye omuddo gwo osobola ogusimba bulungi ne gumera bulungi. Omugaso omulala nti nno nkyalo niyankubira ku this time nga ali mu bwangu ayagala ennyumba baziyingire. So omugaso gwafunyemu nti nno kyeyali ayagala kyennyini kye deliverinze nti nno kiwedde mu bwangu bwennyini wadde akola ki akisuubiramu. Yatuweereza supervisor bwe era still supervisor message gyamuddiza ebadde positive nti abasajja kye baasuubiza bakoze eki bakituukiriza. So ndaba ebbulooka ez'ebbumba ekyengulu wali ate nga biodigester mbadde njimanyiko obutabeeramu byakuzimba kemuleeta tanka eno kiba kiwedde. Bbulooka zigenda kukola ki? Bbulooka ezo ekyazireeseza kuzimba zi manhole. Manhole owa kamera gyabbalagako manhole we zifaanana. So kyekyazireesa ne wano wennyini awo wagendagendawo manhole esembayo ebanga junction. Junction egatta zonna pipe ezibazireesa. Nti no pipe ebeerako 18. So kati pipe tusobola giruka n'oluka pipe 2 okuva eri engulu paka eno ekyemmanga n'oluka fuuti 18 plus 18 wabula tujja tutematemamu bwe batyo. Tino omuntu ne waba flashings oba pampa ya mwana then pampa ogenda n'erwalira mu mwezo pipe ejja gendegwe mu manhole omuntu ajja n'agijjamu pampa n'agijjamu drainage n'eddamu n'ekola ki n'ekola bulungi. Abantu abatulabye ku nnyumba zino mikwano gyaffe abakola ebintu bino ebisookerwako ayinza olowooza nti mukolera bano bokka. Ate atulabako mu vidiyo ezimu nga tuli mu nansana wawa yongera mutegeeza nti n'abantu aba bulijjo ku mutendera gyonna mukola biodigest. Ekintu kino nange kanyongera okyenfasizinga okiggumiza. Bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Ate era
tetuduumula bbeeyi nti olw'okuba omuntu azimba ekizimbe nga kino eno tumuduumuule. Era oliwa kuba tulina omuntu eyatukubirako n'atukuba leero enkera n'akyusa essimu ng'amanyi tugenda kyusa emiwendo gyaffe. Emiwendo gimanyikiddwa era akuba giba gyenjo nti nno zino era zeezo. So tetukolera muntu sekita ey'enjawulo nti nno tukolera bagagga. Buli omu tumukolera. So yongera okuwa abantu endagiriro engeri gye babafunamu ng'aba Al-Hirah. Kati Al-Hirah Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tulina namba z'amasimu. Kamujja basomerayo nga bbiri n'essimu ziri 3. Esooka ya Airtel 0701766992 neya MTN 0789224230. Tulina namba 3 jaswa kuba nti eyokusatu entawanyaamu naye nga tulina namba 3. Ne wasaawo weziri ku screen tuzibatereddewo mulabe ennamba ezo engeri gye musobola okufunamu aba Al-Hirah Holdings mubeera gye mukolamu ebintu byammwe ng'oggyeko okukola biodigester mukola mirimu ky'emirala. Ng'oggyeko biodigester tuli mu general construction okuzimba kwonna ekizimbe ebyenjawulo, tuli mu kusiiga langi, tuli mu masannyalaze, tuli mu ttalazo, tuli mu tiles. So general construction yonna tugirimu just kuba nti nga we nabagambyeko nti nno kino kintu kipya, ekintu ekipya tuba tulina okukikola ki okukisussaamu okukisomesa abantu. So nabwe kityo abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde ennyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli. Kale bubaka ki bwe wali yagadde olekera Abannayuganda nga tumaliriza pulogulaamu y'olunaku olwaleero? Obubaka bwe nina obusinga ndowooza bwakwebaza bannange. Essaawa zino tutuukidde leero ndowooza otuukidde mu gwokusatu guno nga Al-Hirah bakiranti beerina ndowooza nga 70% bava bweru wa ggwanga. Bantu abaagenda ebweru ne bakola ki ne bagenda okuyiiya akasente. Wetuukidde olwaleero ndowooza ebitundu 7 ku 100 bonna bava bweru wa ggwanga. So ekintu ekyo kyamaanyi nnyo, kya bugagga kyamaanyi nti omuntu ali bweru, ali Dubai, ali Sweden, ali USA n'akwesiga ne ssente ye n'omukolera ate naffe. So obweyamu bwaffe buli nti ffe nga Al-Hirah tubeeyamira nti nno naawe ali oyo omupya ng'obadde okyayinamu abasiraamu tukiyita shakka olimu okubuusabuusa tujja kukolera ate tukoledde bangi abalinga gwe ate era ku bbeeyi ennungi. Tetuli mugamba nti oyo namba ya +144 ava USA tetujja oyo katumuduumuule bbeeyi. Owe Dubai bbeeyi y'emu, owe Uganda ali wano atulabye just ku YouTube naye nga ali Uganda bbeeyi y'emu, ali Sweden bbeeyi y'emu, na buli omu wooli bazongazi tuli Uganda wano waffe. Okay. So programu yaffe ey'okuzimba ey'okubategeeza ki ekituufu ekirina okuba nga kikozesebwa tezitera kuba mpanvu kuba teriiwo nnyo kyakkakasa kuba buli kimu kirabwako. Biodigester ogiraba bagikola mulaba ebifaananyi nga bibatuukako. Tubeera ku ground naffe okwongera okulambulwa n'okutunuulira ensonga zino bazikola batya eza biodigester. Mu mbeera eno nga abantu we batikira nti we bati batandise ogikozesa olaba nti kati abantu batandise okuba bategeera enkola eno. So nno n'akozesa enkola eno aba Al-Hirah ennamba zaabwe weeziri awo wansi ku screen osobola okuba nga oyongera obbanoonyaako ate era mu mbeera y'emu tujja kwongera otutambula nabo mu byonna ebinaakyuka. Twali tetumanyi nti ebinnya bisobola osimibwa ebibiri ate era twali tetulabanga ku tanka y'abantu 10 twalaba ku y'abantu 4 ne tukolayo ey'abantu twakolayo n'ey'ekikumi kalina. So bigenda bikyuka yali ya 10 naye ndowooza yo tebyayawuka n'ebinnya byasiga biri byebimu. Kale abaganda baffe tubateeredde wano. Saba Katonda abankuumire mukulaakulanye ensi yammwe mu mbeera yonna kuba kitandika naawe kati ono waabikka waati ne tujja ne tulaba ku kipya n'omulala n'akikola obukyafu ne bubeera wansi eyo. Lwaki nedda
Wetutyo tutambudde baganda baffe mzee lujja tubateeredde wano naye nga tubasuubiza ebinabaawo kyonna ekipya ku Al-Hirah tujja bbaawo okulanga nakyo tukibatuusaako.